Ono y'omu kasasiro gwe tusanze ng'asuulibwa ku mabbali g'ekkubo ekikumbi mu kibuga ky'e Mityana. Bw'omwetegereza bwe bucupa obuyibwamu eddagala n'empiso ko n'ebikozesebwa ebirala mu ddwaliro. Kino kitadde abatuuze mu kutya kubanga omu kasasiro ono asuulibwa kumpi n'enzizi mwe basena amazzi. Ebizibu biba bijjabyeko omuntu omusaayi, balwadde, balina amasira, balina kiki, ffe ne tunywa. Babireeta ne babiyiwa wano byonna bino bijjudde wano kamala bukamazi. Ebirala bino birimu n'obusaayisaayi. Kasasiro atategeerekeka, ebicupacupa mulimu ebintu ebitategeereka ng'ebipambapamba. Kati bano bagamba nti endwadde ezisusse okubatigomya zandibanga ziva ku kasasiro ono nga baagala abakulembeze baabwe basitukiremu ku mbeera eno. Endwadde zeeyongedde nnyo, kati abaana balwadde nnyo, abakulu tuli balwadde. Amazzi tugakozesa, tuganywa, tugakozesa byonna n'okufumba tufumbisa na buli kimu kyonna. Tusaba abakulembeze batutaase, batuyambe naye abaana baffe balwala endwadde ze tutamanyi. Omwana agenda ku luzzi n'asena amazzi n'anywa. Webuuza omwana obuto olumuluma tumanyi kiki we kivudde. Mmeeya w'amasekkati g'ekibuga Mityana Fred Wotonava agamba yafuna dda okwemulugunya kuno era ne bakizuula nga kasasiro ono bw'ayiibwamu obulwaliro obutono obumumansamansa. Olumu babiwa abalalu ne babikulula ekiro n'afuna wabisuula. Bategeezezaako olumu babiwa bodaboda. Olumu bo bennyini. Agamba abasawo mu kitundu kino bamanyi bulungi gye balina okuyiwa kasasiro ono naye tamanyi lwaki bakyagenda mu maaso n'okumumansamansa. Balina kubitwala ku ddwaliro ku Mityana Main Hospital yemanye enkola ennungamu bwebidisposinga off. Nekyannaku nnyo nti ate bano abalina okulaba nga batangira endwadde ate kati bakulembeddemu mu kuleeta endwadde. Ye atwala ebyobulamu mu kitundu kino alabudde abasawo abakyalina omuze guno okukikomya mu bunnambiro. Kyannaku okubanga njogera ebintu bino mu bantu nti ate abasawo mujja okulwaza abantu. Kasasiro omuli empiso, omuli ebintu ebimaze okukozesebwa byonna eswabuzi byonna obwo bwonna bulwadde. Tugezeeko okubeera nti no tukwata kasasiro mu ngeri ey'enjawulo. Ekyo kireetawo kye tuyita question mark nti oyo musawo yasomera luddawa. Empiso teziva wangi. Tojja kuŋŋa nti zaavudde mu factory ya migaati, tibadde zaavudde mu law firm oba ofiisi y'abannamateeka. Agamba balina enteekateeka n'amalwaliro amanene ku ngeri y'okwatamu kasasiro ono wabula nga bannannyini malwaliro balina okukimanya nti baakubaako n'akasente ke basasulayo. Tujja kugezaako okusisinkana abantu abo ne bakama bange ku municipal council. Buli awa obujjanjabi obw'enjawulo kasasiro omanye gy'omutwala ate cost kubanga no municipal council togenerate nga kasasiro ya bwereere. Singa ensonga ya kasasiro n'amaansibwa tekomezebwa kyandiviirako ekitundu kyonna okubeera mu katyabaga okutandikira ddala ku baana abato okubeewaza endwadde ze bayinza okufuna olw'embeera eno.